Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, abalonji mwena gye muli eyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuddamu nate okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa omukisa okuddamu okusinkana nammwe ku programu eno. Mpozi olwaleero tugenda kwogera ku nneeyisa y'omukkiriza, kubanga bw'otunuulira embeera gye tuyitamu olwaleero, abantu babuliddwa ensonyi, abantu emitima gifudde, okusaasira kubuze. Otunuulira nga ddala abantu beetaaga baddeyo beekyekinga emitima gyabwe, baddemu bakebere eddiini egamba ki ku nsonga ez'enjawulo. Abantu abamu bo bayita mu ddiini ne beefuula ab'enkizo ku balala, ne balaba nga tebalina gwe balabawo. Abalala mpozzi baba na buntuntu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabasukkulumya nabo ku byensi, abamu bifo bya bufuzi, abalala maali bugagga oba busente n'alaba nga wanjawulo nnyo. Abalala nga bwe twayogerako emabega, bo ne beefuula ab'enkizo mu ddiini. Naye kyonna kye kiri, omuntu yenna asaana kubeera nti nno yeeyisa bulungi. Wetunuulira olwaleero bw'oli ng'enkya si bw'ojja okubeera, ensi ya kiseera. Leero oli mulamu, naye ate enkya ojja kubeera mu bantu abavudde ku nsi ng'oyolekedde kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala akubuuze ku byewakola ku nsi, ebirungi akusasule, ebibi abeere nti nno akubonereza. Naye bw'otunuulira embeera mulimu abantu abasalawo okubeera nti nno beeyisa obubi ku bannaabwe, ne batuuka n'okwetaba mu bikolwa ebikyamu ebinyiiza bannaabwe oba bimala ku bannaabwe emirembe. Nekitukakatako okubeera nti nno tujjukiza n'okutunuulira embeera, kubanga ye eddiini egaanira ddala ebikolwa ebireetawo gaapu, obutakwatagana wakati wo ne banno. Eddiini eragira kusaasira ate etendeka mpisa nnungi, ekuyigiriza ngeri ki gy'olina okweyisaamu wakati wo n'abalala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu suratu Ali Imran aya 159 nti fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, nti kwali kusaasira kwa Allah okubeera nti gw'oli nabbi naye n'akukakkanya n'obeera down to earth, n'obeera mugonvu era omukkakkamu eri buli muntu yenna ku levels zonna, era ng'ekyo kyakulabirako eri abakulembeze abalala. Agamba nti walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlika, nti singa wali wabboggo ng'abantu b'obeera nabo obeeyisizaako bubi, abantu bandikudduseeko, naye mpisa nnungi zikukuumira okumpi n'abantu bo. Namugamba nti fa'fu anhum wastaghfir lahum, fa'fu anhum wastaghfir lahum, ababa bakusobezza basonyiwe ate obasabire Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti nno naye abasonyiwa. Agamba nti washawiruhum fil amri, bannoobeere ng'obeebuuzangako obwe bwetoowaze eddaala erisembayo. Kakati oyo yali mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekyokulabirako kyaffe mu mpisa ne mu nneeyisa. Allah n'amwogerako mu suratul Ahzab aya 21 n'agamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nti mulina ekyokulabirako ekirungi mu mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, liman kana yarju llaha wal yawmal akhir, eri oyo yenna asuubira Katonda nti ejja kusinkana Katonda, ensi giriko kiseera ojja kusinkana Katonda, era olunaku lw'enkomerero gye luli olw'okuyimirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli alowooza bw'atyo alina okubeera nti nno yeeyisa bulungi nga tutambulira mu bufu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpozi ate
yewe yali yeyogerako nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti innama bu'ithtu liutammima makarima al akhlaq, nti ekyantumisa kwe kujja okutendeka abantu empisa, abantu beeyise bulungi eri bannaabwe. Kale omusomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kutunuulira emiteeko gy'abantu 10 eddiini nga buli omu ekubuulira olina kweyisa otya mu maaso ge, olina kumuyisa otya. In conclusion, oba bwe tunaatufundikira omuntu ojja kuba oggyemu nti eddiini bweba bwetyo bweragira nti ono muyise bwoti noono bwoti noono bwoti, kaakati ate kivaawa omuntu yenna okujja n'agamba nti oba eddiini eragira ebikolwa ebikyamu oba ebikolwa eby'obutujju, tufundikira tugamba nti yenna aba akikoze kiba kiki ekya muntu, naye eddiini eragira mpisa nnungi zokka. Empisa ennungi n'abalala kikutendeka engeri gye weeyisaamu n'abalala, ngeri ki gy'okuma omukwano n'engeri gy'okwataganamu ne banno, kikuyigiriza obugabi n'empisa ennungi zonna. Naye mu bantu be tugenda okwogerako nga tutunuulira ngeri ki gye tweyisaamu gye bali, katutandikire ku muzadde. Kugambye nti byonna Allah yaboogerako, eddiini yatuyigiriza ono muyise bwoti noono bwoti noono bwoti, nenga byonna byetoololera mu kuyisa bantu bulungi bonna okutwaliza wamu. Kakati asooka ye muzadde. Eddiini yakulagira okuyisa obulungi omuzadde oba abazadde bo bombiriri, omuzadde omusajja n'omuzadde omukyala, era nga be baali ensonga y'okubaawo okwo. Kikkakatako okubagondera, kikkakatako okubayisa obulungi, kikkakatako okubeera nti obayisa bulungi, oba spendinga nako bw'aba n'obwetaavu bwa ssente ng'olina obusobozi, kikkakatako okubeera nti omuyamba, tolinda kikolimo, tolinda kubeera nti omulaba mu nnaku n'okwegomba ng'ate olina obusobozi. Kikkakatako okubasabira edduwa kababe nga balamu oba oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Olaba ne mukwano gwabwe omukwano, kikkakatako okubeera nti omuyisa bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu al-Isra aya 23 nti waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidaini ihsana. Katonda we yalagira oluvannyuma lw'okulagira okumusinza ng'ekiragiro ekisooka, n'agamba nti nno tosinzanga okuggyako ye, yazzaako wa bilwalidaini ihsana, abazadde be ababiri bombi okubayisa obulungi, kababe nga bakyalina amaanyi oba banafuye, naye ate ddala bwe batuuka okunafuwa bombiriri bakuze bakuliridde mu myaka oba omu ku bo, fala taqul lahuma uff, Allah n'akugamba nti tobagambanga ekigambo ekinyiiza, kakibe kitono kitya kya nnyukuta 2 naye nga kinyiiza, tobaboggoleranga, bagambenga bigambo birungi byokka. Allah bw'atyo bw'atulagira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti inna abarra albirri silatul waladi ahla wuddi abi, nti teri bugonvu bukulu nga muntu kugondera kubeera nti ayunga omukwano n'abantu bamanyi mbu taata we abaagala oba mikwano gye. Awe tuvuddeyo omuzadde eddiini bwetyo bwekulagidde okumuyisa. Tugenze ku wookubiri bebeŋŋanda. Eddiini ekulagira okubayisa obulungi, yogera nabo ebigambo ebirungi, abakulu abato basaasire, abakulu bawe ekitiibwa, omukwano gubeerenga weeguli wakati wammwe. Olina bw'obeera n'obusobozi era nkugambye nabo beeranga obaspendingako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yadul mu'ti al-ulya, olubeerera agaba omukono gwe guba waggulu. Agamba nti wabda biman ta'ul, tandikira ku bantu bo obeerenga bw'oba olina obusobozi, tobalumya tobajuza. Agamba nti ummak, maamawo, taatawo, mwannyoko, mugandawo n'abalala bonna obeerenga obayisa bulungi ate nga obalabirira oba obaspendingako. Omuteeko ogwokusatu be bantu ab'eŋŋanda okutwaliza awamu. Kikkakatako bw'oba n'obusobozi okubayamba mu kumala ebyetaago byabwe n'okubeera nti nno bakeberako, niyo omuntu amala omwaka n'agattako omulala
nga ye yekolako olukomera talina amutuukirira oba ye talina gwatuukirira oba gwanoonya ku b'eŋŋanda ze, naye ng'ate oluganda nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti lulina akalandira akaluyunga ku namulondo ya Allah subhanahu wa ta'ala, nga lulina edduwa gye lusaba nga Allah ajyanukula lugamba silman wasalani, ai katonda nyunga muyunge, waqta man qata'ani, nankutula mukutule. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Baqara aya 215 yagamba nti yasalunaka madha yunfiqun, bakubuuza nti kiki kye tuba tuwaayo kisinga okubaamu empeera ennyingi, bagambe qul ma anfaqtum min khairi falilwalidaini wal aqrabin, teri kuwaayo kulungi kwe mujja kuwaayo nga kujja kusinga kwe mutadde ku bakadde bammwe n'oluvannyuma ab'eŋŋanda zammwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti inna sadaqata ala almiskini sadaqa, nti okusaddaakira masikini ofuna empeera za saddaaka, wa ala dhirrahimi thinatan, ne bw'osaddaakira owooluganda ofunamu saddaaka 2, saddaaka eno eya bulijjo ne sadaqatun wasila, n'okuyunga oluganda. Teeka ogwokuna be bafumbo wakati waabwe, eddiini ebalagira okubeera nti nno omukyala baoyogera naye bulungi, muyise bulungi, beera naawe omusajja omukyala wo muyise bulungi, ate muspendingeko, mukole essanyu mu maka gammwe ery'olubeerera nga buli omu awamu n'emirembe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waashiruhunna bilma'rufi, bakyala bammwe muwangaale nabo bulungi. Suratu Nisa aya eyo 19. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akikaatiriza n'agamba nti khairukum li ahlihi, abasinga obulungi yasinga obulungi eri mukyala we. Kakati tugambye omukyala bw'alina okukola, naawe omwami bw'olina okubeera nti nooyisa mukyala wo, naye abakyala tubagamba mu mpisa ennungi ey'omwami bw'okubeera nti ne famire ye ogikkiriza, nga ate n'omwami era bw'olina okukola okusobola okubeera nti omukwano gubeerawo ogw'olubeerera. Owokutaano ye mulirwana. Mulirwana eddiini ekulagira okubeera nti omufaako, ng'oggyeko embeera gye tulimu kati y'ebisaakaati, omuntu abeera n'abantu abamuliraanye nga tamanyiiko n'omu, n'ekikakatako okumanya emirirwano gyo, okubakeberako, okubeewaza obubi bwonna obuyinza okubatuukako nga buva gy'oli, beeranga bakufunako kirungi kyokka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza n'agamba nti mazaala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu, nti Jibrilu yannaamira okuyisa obulungi omulirwano, nentuuka n'okutya neŋŋamba oba anaatera kumusikiza nti bw'ofa mulirwanaawo akusikira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala n'alayira emirundi 3 n'agamba nti wallahi la yu'min, omuntu tasobola kubeera mukkiriza, omuntu tasobola kubeera mukkiriza, omuntu tasobola kubeera mukkiriza. Ne bamubuuza ani oyo ya Rasulallah, n'agamba nti alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, oyo nga mulirwanaawe amufunamu obuzibu, mulirwanaawe tasobola kuwona bubi bwe, gwe mulirwano. Kakati tugenze ku muntu ow'omukaaga, be bantu abanafu oba abeetaavu oba abantu aba bulijjo b'otalina kyobamanyiiko, abo nabo kikkakatako okubeera nti nno obateeka obayamba wonna w'olina obusobozi, n'okubawa obudde bwe babeera nga beetaaze obuyambi bwo. Alina ekizibu n'omuyamba n'okimumalira. Abayala ng'olina obusobozi n'obayamba n'obaliisa. Bamulekwa bannamwandu bonna ng'ogasse. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti as-sa'i ala al-armalati wal miskin, ti omuntu yenna ayamba namwandu ba masikini kal mujahidi fi sabilillah aw al-qa'im as-sa'im aw al-qa'im al-layl as-sa'im an-nahar, nti omuntu afa ku ba masikini n'ayamba bamulekwa ne bannamwandu afuna empeera ng'ez'omuntu ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti nno oba empeera z'omuntu asaala buli kiro matumbi budde teyeebaka, oba empeera z'oyo asiiba buli misana, okusiba okwa sunna. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakubiriza okuyamba bamasiikini abeetaavu n'okubafaako ennyo, n'abakulu mu myaka ne tubeera nga tuba respectinga, ate era nabo netubeera nga tubaspendingako. Eddiini bwetyo bweragira.
naye ate ku bantu okutwaliza awamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza nti omuntu asinga obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubeera omugaso eri abalala. N'agamba nti ahabbu nnasi ila Allah anfa'uhum linnas, omuntu Katonda gwasinga okwagala yasinga okugasa abantu, n'obeeraawo ng'abantu tebakufunamu bizibu, bakufunamu migaso myereere. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala n'agamba nti okufuluma okuyamba nga nfulumye mu kyetaago kya munnange, agamba nti kinsingira okusigala mu muzikiti okumala omwezi, ng'ategeeza omuzikiti gw'ogw'e Madiina, ng'ate yatutegeeza nti esswala emu eyenka esinga esswala 100, naye yagamba nti okufuluma mu kyetaago kya munnange kinsingira okusigala mu muzikiti nga nkola ibaada nze okumala omwezi omulamba. Kakati omuteeko ogw'omusanvu be bantu abalina ebitiibwa byabwe, eddiini buli kimu kitutunuzaamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutendeka nti omuntu Allah gwe yawa ekitiibwa kye toyina kumunyomoola, olina okubeera nti nno omutwala mu ngeri ey'ekitiibwa. Bw'aba mufuzi oba mumanyi oba wakitiibwa mu mbeera ye mu community, kikakatako okubeera nti nno omuyisa bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba laisa min ummati, si wa mu kibiina kyange, man lam yujilla kabirana, oyo atagulumiza bakulu baffe, wayarhama saghirana, ate n'asaasira abato, wayarifu lialimina haqqahu, n'abamanyi n'abeera nti nno abawa ekitiibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayingira e Makka, yasanga okuggulawo Makka, yasanga nga Abu Sufyani yali omunene omu ku banene b'e Makka. Abu Sufyani n'asiramuka, naye nabbi bwe yamanya nti abantu bano abanene beetaaga okubasuuta, n'agamba nti man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, nti omuntu yenna ayingira ennyumba ya Abu Sufyani teri agenda kumukwatako. Abu Sufyani ne kimusanyusa. Kale ngamba nti eddiini abantu abalina ebitiibwa byabwe era etulagira okubeera nti nno tubagulumiza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogeranga eri baswahaba be ng'ababuulirira, naye nga ne basirika ka anna ala ruusihim at-tayr, ng'oyinza n'okulowooza nti baliko ebinyonyi ebibaliko bye batya nti bijja kubuuka singa beenyeenya. Kakati ate baabakulembeze era eddiini etulagira okubagondera, okujjako nga batulagidde kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, naye awatali kyo kitukakatako okubeera nti nno tubagondera. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu suratu Nisa aya ya 59 nti ya ayuhalladhina amanu, bange mwe abakkiriza, atiu llaha wa atiu rasul, mugondere Katonda mugondere n'omubaka we, wa ulil amri minhum, n'abakulembeze bammwe. Ate abakulembeze n'atulagira okubeera nti nno tuba abawabuzi gye bali. Kyava agamba nti addiinu annasiha, eddiini kuwabula. Ne bamubuuza abaani, n'agamba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ekitabo kye n'omubaka we, wali a'immati lmuslimina wa ammatihim, n'alya abakulembeze baffe n'abantu bonna okutwaliza awamu. Bw'olaba awabye kikakatako okubeera nti omuwabula. Kakati ow'omwenda be bantu abagoberezi b'amaddiini amalala. Tukola ensobi oluusi ne tubeera nga tuggulawo empalana oba okulaga obutakolagana ne bannaffe ab'enzikiriza endala. Abamu ne balowooza nti ebaddiini, eddiini si kyeyagala. Eddiini ekulagira okubeera omulungi n'okuyisa obulungi abantu bonna ab'enzikiriza zonna, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu gwayagala yayisa obulungi banne ow'omugaso eri banne, nga tososodde nti bano banzikiriza ki. Olina okubeera omulungi eri abantu bonna. Allah subhanahu wa ta'ala akuteerawo embeera ejja okuteeka mu mukwano n'enkolagana ennungi wakati w'abanno b'owangaala nabo. Allah agamba mu suratul Baqara aya 83 nti waqulu linnasi husna, abantu mwogere nabo ebigambo ebirungi. Wa aqimu salata wa atu zaka, muyimirizeewo eswala mubeere nga mutola ne zaka. Abamanyi ne bagamba okumanya okwogera n'abantu obulungi nga tososodde nzikiriza yaabwe, ndabika yaabwe, mbeera yaabwe kikulu nnyo. Allah kye yasooka okwogerako, n'alyoka ayogera ku swala n'oluvannyuma ezzaka, ate nga ziri mpaji mu mpaji z'Obusiraamu. Kale nkugambye
obusiraamu tebwawula mu nkolaganayo n'okuyisa obulungi wakati wanzikiriza ndala muntu wanzikiriza ndala oba mu Yudaaya oba mu Katuliki oba ki bonna kikakasako okubayisa obulungi n'okubasaasira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti arrahimuna abasaasizi yarhamuhumur rahman katonda abasaasira irhamu man fil ardi musaasire ebiri mu nsi yarhamukum man fis sama ne katonda ali mu ggulu abasaasi ajja kubeera nti nno abasaasira. Kyovola ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga ekibonerezo ekinene eri omuntu afuukira banne ekizibu n'ababonyaabonya n'abasobyako kubabbira byabwe kuboononera byabwe n'agamba nti inna allaha yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fi dunya. Allah abantu ababonereza abantu ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala naye ajja kubeera nti nno ababonereza ku lunaku lw'enkomerero. Eddiini nkugambye tulagira kolagana bulungi ne bannaffe ab'enzikiriza endala. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu suratul Ankabut aya 6 nti wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, nti abantu abalina ebitabo bannannyini bitabo abayudaaya n'abanaswara temukayagananga nabo mu mbeera mbi bwe mbanga muli mu dialogue oba muyina ensonga ze mwogerako mukozese enjogera ennungi. illa alladhina zalamu minhum okujjako abalyazaamaanya mu bo nga nabo bayita mu kuvuma ddiini naye awatali ekyagamba mugambe waqulu amanna billadhi unzila ilaina mugambe nti tukkiriza toba tukkiriza ebitabo ebyakka kuffe wa unzila ilaikum n'ebyasooka ebyakka kummwe wa ilahuna wa ilahukum wahid katonda waffe nammwe katonda ali omu wa nahnu lahu muslimun naye ffe twasalawo kubeera basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu suratul An'am aya 18 nti wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah temuvumanga abantu abasinze ebitali katonda fayasubbu allaha adwan bighairi ilm mukwesasuza nabo ne bavuma mu katonda mu butamanya. Allah subhanahu wa ta'ala wonna atutendeka engeri gye tuwangaalamu ne bannaffe ab'enzikiriza endala n'ekuba kubeera nti omukoowoola ajja kubeera nti olina kukozesa bigambo birungi. Allah kyava agamba nti udu ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana koola abantu okujja eri ekkubo lya katondawo ng'okozesa ebigambo ebirungi. Wajadiluhum billati hiya ahsan beeranga mu dialogue ojjayo ebigambo ebirungi ebitaliimu kuvuma ebitaliimu kuweebuula oba kutyoboola mulala. Kale njagala kufundikira ku nsonga eyo ne Allah n'ekyafaayo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi ekiraga nti yagulumizanga abantu ab'enzikiriza endala ye musajja janaza gye baayisaawo ey'omu Yudaaya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayimirira basahaba ne bamugamba kinagamba mulabanga janaza mubeerenga muyimirira. Ne bamugamba ya Rasulullah yo musajja nga mu Yudaaya n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti alaisat nafsa si muntu n'abeeranga bw'atyo bwe yabatendeka. Mpozi ekisembayo kyenfundikira nakyo okulaga nti eddiini etulagira buli kimu okukiyisa obulungi kaabe muntu kakibe kisolo oba binyonyi kwe kubeera nti nno eddiini yatulagira n'okuyisa ebinyonyi obulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam wadde bisolo n'agamba nti inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, buli kintu ekirungi kyokola katonda yakiwandiikako empeera ennungi. Olaba kisolo kyogenda okusala mbuzi wakkirizibwa ogisala ogirya naye agamba bw'oba ogisala gisale bulungi n'ekiso kibeere kyogi ereme kubeera nti nno erumizibwa. Kale kyenfundikira nakyo nti eddiini bwebanga eragira enkolagana ennungi n'okuyisa obulungi paka n'ebisolo n'ebinyonyi naye ate omuntu ayinza atyo okulimba naawe n'akumatiza nti eddiini eragira obwannalukalala oba ebikolwa eby'obutujju kiba kikyamu kuba kusiiga ddiini nziro. Ffenna tulina okukolagana ne bannaffe ku lw'obulungi era ngamba nti bannange ffenna tuli bannayuganda twagale eggwanga lyaffe tukolerere eggwanga lyaffe ffenna nga tetwesosodde mu madiini oba bika oba nsibuko zaffe ez'enjawulo. Hadha wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.